Tukulamusizaako nnyo munnaffe ali ku Bukedde TV budde bwa program Wulira Eddoboozi. Olwaleero tuli ku kanisa ya Paulo omutukuvu e Kyebando mu busaabadinkoni bw'ekazo mu bulabirizi bw'e Namirembe. Okusinza kugenda kukulemberwamu omulabirizi Wilberforce Kityo Luwalira nga yambibwako bannaddiini abalala okuli omusumba ne ssaabadinkoni Reverend Kenneth Emmanuel Sewanyana. Okusinza kutandise na kusimba nnyiriri ng'omulabirizi alambudde abaana aba Sunday School n'abaako obubaka bw'abawa. Ani yali anyoomyeko nga bamugambye byoza ebintu n'atabyoza? Otobamo temwoza bintu. Abalala bagamba okunona amazzi tebaganona. Ani yali anfumyeko? Akali ebikolwa ebyo byonna bw'obanga onoolwana mu ggye lya Yesu oteekwa okumanya nti omulabe wo asobola okukozesa ebyo byonna. N'olwekyo oteekwa okuba ng'omanye ekigambo kya Katonda, ffe y'emmundu yaffe, kye kitala kyaffe. Kakati Setaani bw'abanga akukema okubba, bw'osoma mu kigambo kya Katonda nga kikulaga nti tobbanga, ng'ekyo kireka. Naye bw'obanga obbye n'okola ki? Ne weenenya. Wano omulabirizi yeeyongerayo okuggulawo ennyumba y'abaweereza eyazimbiddwa abakristaayo ku kkanisa eno, era oluvannyuma ayingira okulaba omulimu n'okwebaza abagukoze. Kale nno oluvannyuma lw'okuggulawo ennyumba ate katusimbe ennyiriri twetabe mu kusinza okugenda okutandika n'oluyimba tumuyimbire. Era mbabiramu ebijja abantu tulina
Tunyumira kutukuza olunaku lwa Ssabbiiti, olunaku omukaaga kolanga n'omala emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda wo. Olunaku olwo tolukolerangako mirimu gyonna. Gwekennyini newankubadde omwana w'omulenzi, newankubadde omuwala wo, newankubadde omuddu wo, newankubadde omukazi wo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga lyewuwo, kubanga lunaku omukaaga Mukama mwetonere eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awulira ku lunaku olw'omusanvu, Mukama olunaku olw'omusanvu yavaayo omukisa n'alitukuza. Kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa, ennaku zo zibe nnyingi mu nsi gye yakuwa Mukama Katonda wo. Ate katuwulire ebbaluwa evudde mu kitabo kya Pawulo eri Abakorinso essula y'e12 olunyiriri olw'omukaaga n'okweyongerayo. Essula y'e12 natusoma okutandika n'olunyiriri olw'omukaaga. Era bwe tulina ebirabo bitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri oba bunnabbi, tubulirenga mu kigera eky'okukuza kwaffe, oba kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe, oba ayigiriza anyiikirenga mu kuyigiriza kwe, oba abuulirira mu kubuulirira kwe, agaba agabenga awatali kutuusa, afuga afugenga n'okunyiikira, asaasira asaasirenga n'essanyu, okwagala kulenga kwa mazima, mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi, mu kwagala kw'abooluganda mwagalenga mukananeka, mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne, mu kunyiikira si bagayaavu, abasanyufu mu mwoyo nga mubeeranga baddu ba Mukama waffe, musanyukenga mu kusuubira, mugumiikirizenga mu bunaku, munyiikirenga mu kusaba, mugabirenga abatukuvu be beetaaga, mugobererenga okwaniriza abagenyi, musabirenga abayigganya, musabenga so temukolimanga, musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, mukaabirenga wamu n'abo abakaaba, mulowoozenga bumu mulifanyamuka, mulowooza bikulu naye mugendenga n'abo awatali amakulu.
abakristaayo bagenda mu maaso n'okufuna essaala. Olunaku olwokusatu ne waba embaga ey'obugole mu Kana eky'e Galiraaya, ne nnyina Yesu yaliwo. Yesu ne bamuyita n'abayigirizwa be ku mbaga. Naye enviino bwe yaggwaawo, nnyina Yesu n'amugamba nti, tebalina amenyo. Yesu n'amugamba nti, omukyala, nvunaana ki nze naawe? Ekiseera kyange tekinaba kutuuka. Nnyina n'agamba abaweereza nti, kyanaabagamba kyonna kye mukola. Waaliwo amasuwa ag'amayinja 6 agateekebwawo olw'empisa y'okutuukiza kw'Abayudaaya. Buli limu nga livamu ensuwa nga 2 oba 3. Yesu n'abagamba nti, amasuwa mugajjuza amazzi. Ne bagajjuza okutuuka ku migo. N'abagamba nti, musene kaakano mutwalire omugabuzi w'embaga. Ne bamutwalira. Awo omugabuzi w'embaga bwe yaleka ku mazzi agafuuse embiiri, n'atamanya gyevudde, naye abaweereza abasena amazzi ne bamanya. Omugabuzi w'embaga n'ayita asiza omugole n'amugamba nti, buli muntu asooka tusawo enviinyo ennungi. Naye abantu bwe bakkuta n'abakasaawo embi. Naye ng'oteresa ennungi okutuusa kaakano. Kano ke kabonero Yesu ke yasookerako okukola mu Kana eky'e Galiraaya. N'alabisa ekitiibwa kye, abayigirizwa be ne bamukkiriza. Ate katugende ewa Ssaabadinkoni Sewanyana ayaniriza abakristaayo n'omulabirizi. Mukadde waffe omulabirizi ne maama baweereza bannange mwenna mu bitiibwa mmwe eby'enjawulo, abantu ba Katonda mwenna kubiriza n'abakuuma ebitongole eby'enjawulo, abaami n'abakyala. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Ssebo omulabirizi, Katonda yeebazibwe akuleese olwaleero eggulo lino nga si lwa kirala naye lwa kwebaza Katonda olw'omulimu abakristaayo bakoze okuzimbira abaweereza ennyumba. Olabira amaaso go nange badde simanyi ng'efaanana, naye bwe njirabe nange neesanyuka kubanga Abatonda bassaayo omwoyo okukola omulimu ogufaanana bwe butyo. Batutadde ku maapu era tusanyuse bw'ogiguddewo mu mukwano mungi ate ku kitiibwa ekyenkanaawo. Kaakati ssebo omulabirizi, ebyobusumba bino ojja kwongera okubitegeera obulungi, tunaayongera okukkalira. Naye nga buzze omusumba omukulu omulabirizi wonna gwe Namirembe, tusanyuka buli lutukulabako kubanga tumanya mukadde waffe akuleetedde ebikulu. Era tumanyi ng'olina ebigambo eby'omuwendo abantu bano bye bayinze. Kale ekiseera kakituuse tujja kusaba kubanga tumanyi nti Mukama akubadde entanda nnene nnyo eri abantu bano. Nammwe abantu ba Katonda mwe bali bannaffe kubanga nga betegeeza omulabirizi mukoze bulungi. Abantu si bangi abazimbye ebisulo
era baweereza eby'omulimu bifaanana bwe bitya n'olwekyo katwakwireko omugalo kansooke nkwewummuzeemu n'oluyimba luno.